ki National Unity Platform ate era nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda abantu gwe basalawo ne balonda ne bamuteekamu obwesige ne bakkiriza nti yagenda okulembera eggwanga Uganda kubanga bannayuganda be balina okusalawo kwani alina okubakulembera era kati bwe nkugamba nti Kyagulanyi mukulembeze w'eggwanga wamma tolema kukkiriza bw'atyo abadde atuuka ku mukolo ogw'okuziika waliwo Fort Soldier yafiiriddwako maama we ate nga ne maama we naye abadde munna struggle era ayagaliza eggwanga lino okufuna enkyukakyuka Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'atyo n'agamba nti tasobola kusigala ng'atudde alina okugenda okuziikirako comrade munnaffe ono jjukira nti bodegaadi we Akireewo Kivumbi yafiiriddwa mwannyina naye waakiri aleseewo byonna nataziikirako bodegaadi we n'agamba nti katwegabanyegabanyeemu abamu tugende tuziike eno n'abalala bakwasaganye ku sayidi z'eri bw'atyo abadde atuuka mu kuziika okwa maama wa Fort Soldier era nga akaseera kawuyinike nnyo ddala okuziika maama wa mwannyinaffe Safina Nansowe ate nga ye nazaala era wa muganda waffe Siita Mukisa oba Siita Media Uganda. Siita Media mu Uganda munnamawulire munnaffe mutera omulaba era yafiiriddwa nazaala we ate Fort Soldier waffe Nansowe ate n'afiirwa maama we. Otulombereddwa nga tukyayimiridde ate pulezidenti alyoka atuule misaala ewedde. Ssebo nsaba okkirize baseeka bakyali munda naye okkirize omukisa gw'okotte ggwe tasobodde naye ku lw'ekyo jangu ssebo nalebo Fazil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي مكما كاتوندو w'ekisa ekingi tukwebaza olw'obulamu bwe tulimu olwaleero tukwebaza olw'ebyo byonna by'otuwa nga tetubisasulidde. Ayi Mukama Katonda tukwebaza olwa pulezidenti waffe atuuse mu masekkati gaffe okubeera nga atukungubagirako ng'abantu b'ekitundu kino. Tukwebaza ku lw'ekyo. Twebaza n'abo bonna abamuwerekeddeko ba honorable members aba parliament ab'ebitiibwa byonna abali wano na buli muntu yenna ali wano. Mukama Katonda tukwebaza olw'okuba nti otufudde abasobola okubeera wano okuwerekera munnaffe mu kitiibwa. Ayi Mukama Katonda tukusaba omukolo gw'okuwerekera guno gubeere gwa kitiibwa, gubeere gwa ddembe era gwa ssanyu, era ne mu kuvaawo Allah otuwe obusobozi obuvaawo nga tuli bulungi ate nga byonna bitambudde bulungi. Ebyo byonna tubikusaba Allah nga tukakasa nti gw'osinga era gwe nannyini nsonga era gw'omala ku buli nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo pulezidenti waffe tukwaniriza mukwano okujja tukungubagirako tweyanza nnyo tweyanzeeke n'abakungu bonna nga bwe muzze mwebale nnyo mwebale eddala. Tusaba otuuleko wansi mukube engalo. Ssebo Honorable President, erinnya lyange nze Ssemujju Yasin Njuyamwamba, Ssekiyamani wa NUP owa Kakiri Sub County ow'eggombolola lino. Era neebaza Katonda nti abantu b'ekitundu kino baasiima nze kansala ow'omuluka guno ku ggombolola e Kakiri. Mbufunze mu kaseera kano nga sinnayogera ate nsooke mpite chairman waffe wa LC1 ow'ekitundu kino Mwami Isaac Niwaninda, omusajja wa Nuupu wa NUP nga ate musajja mukodomiwo ate ye chairman w'omuluka owa Nuupu akola ebiti bibiri. Sabuyaniriza President. Neyanziza omutesitesi nga bwakyogedde mukodomi wange nashemererwa kuleeba
omwanya ogwo ab'ekyegobo abavudde mwena gye muvudde munzikirize nga sinayaniriza pulezidenti waliwo mukama wange gwe tukola naye mukunga Kacere yatera nnyo okunteekamu nnyo amaanyi abamuuze kwaka ebigambo bibiri neyanziza. Mukama wange pulezidenti, bakungubazi bannange, mwenna abavudde buuyi n'ebunaayira abazze otukungubagirako olw'okufiirwa mukadde waffe, wadde tuli mu nnaku naye ate tusiimye nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okutukungubagirako. Erinnya lyange nze Kalungi George Bush, nga nze ssentebe wa Kkunga atwala Busiro North Constituency, era ssebo mukama wange nze gwe wakwasa omulimu ogw'okkunga ebbendobendo lino ery'amambuka aga Busiro, era nnina okukkiriza nti omulimu gwe wantuma ku lw'abatuuze bano nga mboogerera ssebo ntuusa eddoboozi lyabwe gy'oli, omulimu gwe wantuma nti mbakunge basobole okuba nga balonda abakulembeze aba National Unity Platform, mukama wange bagukola bulungi. Era abakulembeze bano bonna boolaba abatudde wano badda mu bifo abaali abakala eya kyenvu, era omulimu ogwo ssebo nga guwedde okukolebwa, obuvunaanyizibwa twabukwasa Ponsuubuga abe ng'aduumira ttiimu eyo yonna, era omulimu agukoze bulungi. Ssebo neyanziza, weebale nnyo okulabikako ewaffe, tukusuubiza nti tukyali bamalirivu era tukyali ku mulamwa, tukwebaza n'okulwanyisa enguzi ssebo, ekitiibwa kigiremu. Twagala okwongera okusaasira ennyumba eno n'okwebaza pulezidenti waffe twaliko ewe Magere n'aŋŋamba ku luno tuteekeddwa okujja ewammwe. Twebaza Katonda, ina gina nimbagamba nti oba oliawo ebbanja ndisasudde, nze nga Kyegobo ŋŋamba oba oliawo mukodomi wange siina kyenkubanja. Nze Nwanira Isaac Ssalongo, chairman ow'Ekyegobo, nzaalibwa Ntungamu. Abakimanyi mukimanyi ebbanga lyemaze wano. Waliwo eyali ambuuza n'agamba abakyo olukajjira Bobi Wine konze Bobi Wine Museveni emyaka gy'awasa Ntungamu mingi, lwaki siwagira Bobi Wine ng'akaseera kamaze yakajja ewaffe Mwanyinazi, lwaki simuwagira? Naye njagala kumwebaza akageera ak'enjawulo nti tatusuubiza n'atulimba, atuuseeko Ekyegobo tumulabyeko bwe kiba kyetaagisa kyonna. Era njagala mutegeeza nti Kyegobo kyekyalo ekiriwo ekinene mu Muluka, ekitaliimu ssomero, ekitaliimu masanyalazi, tuli Kalamojja. Ne bw'oba obuuza amasanyalazi wano bakukwata, ne bw'oba obuuza essomero lya gavumenti, kale tuyinza okuba nga tusuubira nga ndimba temuli na ddwaliro. Byebyo byaze ng'ayogerako kyemanyi ntalimbula batuuse babagambe bagambe tasobola kujja, bajja kumukanga tukulirabo okututiisatiisa ne tukimanyi twasala okuwagira. Abamu batya n'okwambala nga bwenyambadde, naddala ng'oyogera luli bazze baliŋŋamba ne bagamba oba nga mukodomi wammwe bwe mumuwagire, naye nze kaali mukodomi wange muwagiriza ddala kajanja. Bino ndiyinza okuliyita essanyu Sofia lyatuleetedde wano. Bukyambeera mu Buganda, nyinza okuba nga nsobola okukubalira Museveni gy'aziise awasinga asindika babaka. Silwa kuba nti abeera nnyo bize, nono mukulu abeera nnyo bize, naye olaba afudde nnyo n'alaba abantu ba wansi. Akayumba akatalimu kintu n'agamba nteekeddwa okugendayo okuzika nga tasabye transport emuleeta, atamuwagira wagira gw'owagira emmanya nti oyinza okusigala ng'oli bubi. Kubanga embeera gye tulimu oyinza okuba ng'oli bulungi, osula bulungi, olya bulungi, onywa bulungi, n'abantu basomera walala, naye Kyegobo tuli bubi okusinziira bye mugambyeko bitono. Abaana bayiva wano okugenda okusoma basomera nadangira ewali essomero. Eddwaliro lye baakatandika okuzimba emyaka na myaka badizimba ery'ekasoozo kulikuza n'ekyalo kirala. Tetulinayo essuubi lufuna primary nga ya gavumenti mu Kyegobo, mpozi ng'ozze
newankubadde bakubira abalala obululu naye mu busiro twabukuuma ne bagezaako okubutawanyiza ku disitulikiti ne tugenda mpaka okulaba ng'ewaffe balangira tugwewanguddeyo era bakikola. Njagala kwebaza Sofia nti kyotukoledde kino newankubadde nga maama agenze nti kyobadde okola bwe tubadde tujja ku kitebe ng'otwaniriza nga baana bo baganda bo mikwano gyo ne bwe bakusibira ekalangala baatugambako n'otukubira n'ogamba naye kyamaani bansibye naye bansibire lwa Bobi Wine ozo otuzaamu amaanyi ozo olina lukubuyenge ozo otuwumba mugamba mugume ab'ekyegobo mugume lulukyalomu pulezidenti n'atuuka ku kyalo. Tetulina kyetwagala okusinga abakulembeze muze mundaba mu kuziika kubanga bw'aba tugamba gwe Bobi Wine omukyalo mundaba mu mmere mundaba muli wamu sibikola ku lwange nembikola ku bapulezidenti wange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza nnyo tweyanzeege chairman Waninda LC1. Sofia wansabye nga sinnawo muntu mala yenna ojje weebaze President Safina nakuta Sofia Safina nsaba ojje nayo ogume okkirize ogume oyogere kuba kano ke kadde kenjagala okuweerako omuzindaalo guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange pitibwa Nansove Safina abasinga obungi bapita Safina wa Kyagulanyi. Njagala yita ku baganda bange wano President abalabeko. Mr. President ndi mwana wa kusatu mama wange bamuyita Nalule Safina Nakato. Nze mama gwe yabbulamu erinnya lya Safina kuba yanjagala nnyo. Mr. President abantu abasinga bagamba nnina ekyenjo naye mama yonna yabadde abinkola. Kinnumye nnyo ti mama tujjanjabe mama waffe badde mulago ku semiti netujjanjaba mama tuwadde mulago nga buli ddagala lyakugula nga tewali kintu kyabwereere kagabe mazzi ag'okunywa. We struggled with my brothers and sisters. N'abantu abalala bonna banyambyeko. National Unity Platform banaye mwebale kunzaala, mwebale kuntwala nga mwana wammwe, mwebale kundera. Nze sirina kyembabanja kuba mulabiridde maama wange. Mbadde nsaba bakomrades bannange bembangala nabo betujjanjabye maako babalabeko. Twese ne banne omusituke babalabeko. Abaana abo nga just ava mu ddwaliro nga bangamba muwala wa Bobi alabiridde maama we, Bobi alabiridde maama w'omwana oyo. Nga ffe batutya nga bagamba abaana bo nga bagagga, omukazi nga tabulwa kyakunywa. Naye mbebaza basisita mwebale kujjanjaba maama wange, mwebale nnyo mwebalira ddala mwampoza ebbanja. Mama wange alwadde obulwadde myezi 7 gyokka. Mama yatuse mu wiiki esembayo nga yeekyaye. Tumubuuza mama tuleete kaki, mama tufumbe kaki kowulira kwoyagala. Nga mama olulimi terukyasituka ng'atunula butunuzi bw'ati naye nga takyasobola kugamba nti kino kyenjagala. Obulwadde bulumye mama wange. Manga badde n'endwadde nnyingi, sukaali, pressure, kansa, biki byonna. Naye nga tubulwa n'owokutandikira nga tebyatusukako. Mulago wa bbeeyi. Nze kyennyinza obbagamba tuli mu nsi yaffe, basiba balya emisolo gyaffe naye nga bakadde baffe basiba bafa bali mulago bafa olw'ebbula ly'eddagala eriri mu malwaliro. Abasinga munnenya lwaki fagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
olw'ensonga nyigirizibwa ng'aza omuntu. Senga abaddewo malaria gasobola okuzza maama wange, at least maama wange yandibadde akyaliwo wano. Nengina Muzeeyi Museveni. Kuba singa siggwa tadde mwene embeera singa bazadde baffe tebafa. Winako obusungu. Kuba ye Katonda atuyambye nti mu kaseera mwe tujjanjabidde maama waffe atulaze nti maama waffe asobola okuwona. Naye olw'ebbula ly'eddagala buli kimu resources kyonna kyakumala kusasula. Tetwabeeranga mu ddwaliro nga batusaba $5,000 naye nga ffenna twetunulako bwetunuzi. Tuli wano ffekka baana tasobola bagamba leetayo $20,000 era nga gwateteekanya naye n'oli n'ateteekanya. Mwebale nnyo baganda bange. Njagala okwebaza Mr. President. David Royce Luwangoya. Mwebale kuzaala. Natobaddewo mu mbeera buli emu. Akatunga n'oleeta. Mwebale kujjanjaba maama. Mr. President. Mwebale kujjanjabira ku maama. Sibabanja. Maama. Yansaba ekirooto kimu. Njagala kulaba ku Bobby. Mugamba maama teekateeka mikolo naye nga simanyi gye njina emikolo. Kitalo wabula tumusabire Mukama Katonda amugumye. Amanyi kigambo maama nakibagambye tiyatannaviibwako maama yatamanyi bulumi bwa maama. Naye kaali kuvaako olitegeera tiddala wafiirwa. Nze nakigamba mukyala wange ne mugamba nsaba Katonda nze nsooke okufa okusooka gwe. Kuba ajja kusobola okukuuma abaana ate nze bayinza okunnema ne mbateekamu omuntu omulala n'atabangula abaana. N'olwekyo maama kyabbeeyi. Mu kaseera kano njagala kusaba Honorable Richard Kamya kansala waffe okuva ku disitulikiti wa Kiso atwala ekitundu kino Kakiri sub-county ojje oyanirize Honorable Robert Center. Mweddira kigumu hawo muli bakika. MC Honorable Ssemujju Yasin neyanze omukisa guno ogumpeeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ba Honorable Members of Parliament, ba Councillors, bakungubazi bannange mwenna. Kitalo nnyo ddala ekya mukadde waffe yatuvudde ku maaso. Nga sinaba genda maaso na kusasira kwange ka nyanjule Your Excellency President abakulembeze baffe be tuli nawo wano mu kukungubaga. Tulina aba Honorable Councillors okuva ku sub-county, Honorable Kapiso Moses ashika kuli Kigwa Town Council wa National Unity Platform. Tulina Honorable Namara Harriet ne wa Kashi Town Council era wa National Unity Platform. Tulina Honorable Zam wa Kashi sub-county wa National Unity Platform. Tulina Honorable Adam Semogere achika kuliko lwa Kiso wa Kashi Town Council. Tulina Honorable Santos Chirumira wa Namayumba Town sub-county ku Lukiko lwa Kiso. Tulina Honorable Aziza Nabisere wa Kashi Town Council wa National Unity Platform ku Lukiko lwa Kiso. Tulina Honorable Saziri Serufu wa Namayumba Town Council ku Lukiko lwa Kiso. Tulina akulira abakyala mu Busono constituency omulongo babirye akulira abakyala National Unity Platform. Tulina chairman w'ekyalo ekyebukerekere ne wa National Unity Platform ate nga yamyuka mukulu Ssemujju Yasin ngo akulira olukiiko lwa National Unity Platform Kakiri sub-county. Honorable chairman Noni Liza yeyo ebiyo yabituusizza. Tulina chairman wa constituency
omukulu Sajja Bakiwembwa era ng'epatoni waffe asobola otubumbawumba. Maaso go tulina n'omunoonyereza Ssentongo Pius. So, Your Excellency the President, be bamu ku bakulembeze be tulina mu maaso go our member of parliament baffe bo bajja tukisa obubaka bwaffe bwabwe obusaasira. Your Excellency the President, tutuusa akaseera kano newankubadde akaseera k'amaziga kannaku nga tuviiriddwako mukadde waffe okukwaniriza mu Kakiiri sub-county, okukwaniriza mu Busoga North Constituency, okubanga osobodde okujja kubeera omwanyinaffe mu kaseera akakazigizigi ng'afiiddwa maama we muganda waffe mwanyinaffe Safiina. Webale nnyo ddala President. Your Excellency, bingi nnyo besobola okwogera mu Busoga North Constituency eyawamu ng'ebimu obimanyi. Your Excellency, mu 1992 bakadde baffe beewaayo lino ebbendo mulomo osanga ekibira Namitanda, mulomo osanga ekibira Tumbi, wano wekumpi awoli omugga Mayanja, wano osanga Gobero, era wano wewagatta ku bendo n'enda Mayumba ne bagenda Semuto Kapeeka. National Resistance Army ng'ekulembebwa Takyemalira Museveni basinzira muno ne bakunga bazadde baffe bakadde baffe ne babajegewaza ne babeegattako okweba nga balwanyisa Takyemalira ebiseera ebyo yali eyitibwa Obote. Bawaayo emmere. Your Excellency ye wayimba mu luyimba lwo babadde lumonde waffe bajja beesibye obukutiya ne beefuula abanunuzi kumbe baali banunula mbuto zaabwe. Your Excellency, Your Excellency President, bakadde baffe bangi nnyo nga baafa. Your Excellency President, osanga obuwangwa e Namayumba kugomoola e Kakiiri Masuliita. Your Excellency President, tetuganyuddwamu oba betuganyuddwamu kubanga batutulugunya kubanga batutta. President, mu mwaka gwa 2022 olunaku za 3 Semwali yajja Namagiraawo netta muganda waffe Lubwama Isaac naye nga tewali nsonga. Your Excellency, omanyi bulungi musajja we yali omulwanyi Namige Kibalama John Bosco ng'aza mu constituency Namayumba nakati gigenda myaka 5 tetumanyi Kibalama waali, tetumuyinaako malaalo mugagano. Abaana ba Kibalama bali awo tebamanyi taata we gye bamutwala yatwalibwa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Your Excellency, Your Excellency, tukwebaza ng'omanyi bajjajjaffe balugeera bagamba ategere ettalo yalitegulula. Bano abantu b'Obusoga North Constituency kuno beewaayo ne bagamba ekimala kimala beegatta ku lutabaalo. Era wonna Busoga North Constituency yali eronda yero ne bagamba ekimala kimala balonda National Unity Platform okubanga ebanunula. Your Excellency, Your Excellency, nga we nkugambye atege ettalo yalitegulula bannabusiro banywevu bagumu bagambye ekimala kimala newankubadde tebalina bayaso gye babateerako akaseera kabulako kaseera kofuwa firimbi bagenda kwegatta ku lutabaalo nga kiranga bwe begatta ku muyeekera ne banunula eggwanga kumbe yali anunula mbuto ze. Era ne banywevu bagumu bagenda kwegatta ku lutabaalo kubanga bajjawo Takyemalira Yoweri Kaguta Museveni ng'obudde buno ali ku mwana we bwemanya obulungi muhoozi bwagala okumuluminga bulafudde bwansikirano mbu yalina okutwala ete. Your Excellency, naye nga mu byonna tukwebaza okuba ng'oyimiridde ku nsonga gye wasuubiza bannayuganda, okuba ng'oyimirira ku magulu go okugamba ogenda mu ntebe nga tusindikiriza Nakyemalira kuba Katonda ensi yange ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda wangale Katonda tukuumire Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti waffe ow'e10. Ogere engalo ez'engalo tweyanziza nnyo tweyanziridde semu na kiki mubawe ndajya bagarura kuva bimama balemu ya flash amuliro bano bw'ogyongeza nti guli mungi kirabe oba okubisiza mungi obaana tokubisiza mungi
kati wamalayo wano obeera muli mu kya sebo tweyanziza nnyo kunalibukamya President, njagala okukwebaza okunywerera ku mazima. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ababadde boogera nga boogera bajereekerera kyabalidde. Omuntu asobola okweyita ow'amagezi. Omusajja omu yayogera n'agamba nti ne bw'oba okuba ebyoto, ne bw'oba okuba eŋŋoma, ng'oyagala Lubaale akwate, Lubaale akwata gw'ayagala. Asobola okukwata ayonka, naye bw'abanga gwe mwagala nnyo nga takwagala tasobola kukola ki? N'olwekyo Kyagulanyi Ssentamu yaleka amasannyalaze. Abalala bonna kye bakola ne bwe banaakola batya, ne bwe banaamwogerera, ne bwe banaakola batya, oyo yalina amaki? Oba baagala oba tebaagala. Nze Kyagulanyi mu kujja waaliwo abantu bangi naye nga tosobola kumulowooza nti asobola okukola kye yakola. Naye olw'omukisa n'amasannyalaze gye gaava ne bajjajjaabe ne Katonda we, olwaleero ye nnamba emu mu Uganda. Oyo teriyo opozisoni amusinga maki? Sebo tweyanzizza nnyo, tweyanzeege okunywerera ku mazima. Njagala mu kiseera kino okuyita omunoonyereza Pius Ssentongo. Ngenda kuwa eddakiika ntono nnyo kuba nkimanyi nti eddakiika 5 zikumala okusinza ku tayimu kunali bagenda agenda kusibula basiraamu ava wano essaawa 9 mba muta. Nsaba oyogere. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. Basebo ne banyabo kambabulire ekyo mukikubire mu ngalo kubanga ono ye President waffe. Bw'oba wagenda mu bbaafu n'otiikinga, taata wange yakamala okufa ennaku ezo ku myaka 95, naye ku myaka gye twagenda ffenna mu bbaafu n'agamba ono omwana mwe muli essuubi, n'atiikinga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Ssentamu Daudi. Ono ye David waffe. Sawulo akyagaanidde mu ntebe, naye tulina Daudi, tubeere banywevu. Nze sigenda nakuddamu bya protocol. Munsonyiwe bahonorables abali wano mwenna, munsonyiwe sigenda kuddamu protocol kuba ndi overexcited. Kyegobo muli ba mukisa nnyo okubeera nga president w'eggwanga lino atudde wano olwaleero. Nze Ssentongo Emmanuel Pius Sebo, Your Excellency the President. Ate ekyo nkyogera nkijja ku mutima gwange kubanga obudde misana n'enjuba eyaka era ne kamera zintunuddemu era n'ebinaddirira byonna mbimanyi gwe pulezidenti wange era gwe pulezidenti w'eggwanga lino Uganda erisalira ku South Sudan ne lisalira e Rwanda ne lisalira DR Congo ne Kenya. Uganda yonna twakulonda gwe pulezidenti. Abasoma ebyawandiikibwa tukimanya era Honorable Kyagulanyi Your Excellency byonna mbikuwa. Njagala nkugambe kino, abasoma Bayibuli abamu banneewuunyisa. Bagenda ne bagamba lwaki muyita mukulu Kyagulanyi President? Ate ng'osoma Bayibuli omusajja baali bamuyita Sawulo yatuuka ekiseera Katonda n'amugaana n'alemera mu ntebe, naye nga Dawudi ye gwalonze. Ababitegeera baasigala ku Dawudi mpaka Sawulo lwe yagenda. Ffe abaabitegeera tuli ku kituufu, tumanyi President owaddala. Bali abali ku Sawulo mubaleke balole ku Sawulo waabwe kubanga era abasawulo tebawangaala. Munansonyiwa mukyala Hanifa Safina n'ennyumba eno mbasaasira, naye njagala mu ngeri enjawulo okwebaza President Kyagulanyi kubanga ebyafaayo nze nga mbadde munnamawulire okumala emyaka 22 tewali musajja mwavu. Olina ennyumba ennungi, olina famire yo, omulimu gwo gwakuwanga ssente,
kyova olaba nze mpulira nga buli wandigenze ssebo mpa kirowoozo tulinanga okusuula ssente ku bigere ebyo kubanga tokyasobola na kupafominga emirimu wandibadde ofuna omusimbi gwonna tokyagikola naye nga ono byonna abirina naye alwanirira gwatalina era buli ali wano kuba engalo nga zamwangukanye webaze pulezidenti waffe fe abasula obubi amakubo getuyiseemu mugalabe wano waliwo mayiro teziwera na 20 okuva mu capital city naye tewali wadde omuti gw'amasanyalaze naye ng'ate bw'ogenda kugombolola osangawo obuwanga bw'abafu bajjajjaffe abaafa tufune amasanyalaze tubeere n'amazzi amayonjo tubeere n'amasomero amalungi tubeere n'amalwaliro agalimu eddagala tubeere nga buli muntu owagira kyoyagala nga tewali akukubye ku nsolobotto naye byonna tebiriiwo naye essuubi tulirina essuubi weeriri wuno atudde wano era njagala okwebaza abasecurity mwenna bannange n'abantu bano abambadde ebimyufu wedda tewaliwo byaboogeddeko banaye mubakubireko mu ngalo mwebale kutukuumira pulezidenti munsemberedde nnyo mwebale kutukuumira pulezidenti kubanga nze nina essuubi nti olunaku lumu tugenda kuvimba mu Uganda empya era sebo nava waggulu kuba eddakiika 5 sigenda ziweza mbanga atakuwadde ekitiibwa n'eddakiika eno gye bampadde njebaza nnyo kuba nzaani ayogera nga pulezidenti atudde yalibadde yayogedde nadda naye omukisa guno sebo njagala okukozesa okugamba ebigambo 2 Honorable Kyagulanyi olina abantu abagumu ate abakuwagira ffe tukuwagira si nsonga ki ekyokubiri enguzi gy'olwanyisa n'ebyogerwa bingi naye ffe tumanye ekituufu tuli mabegawo ndi musajja asomesa philosophy ku Bible College ne ku university kambabuulire kano dayirekita bw'azimba essomero nga yennannyini essomero n'akuwa omulimu nga gwe headmaster wadde wasoma nnyo ng'olina ne PhD dayirekita asigala ye boss era tetukyayagala kuwulira bino bigambo bigamba kirabika His Excellency Kyagulanyi tabadde nnyo mu byabufuzi simanya talina experience ya director yazimba National Unity Platform bwe tuba tukuwadde aw'okukola kolawo ng'okimanyi nti director asobola okugoba headmaster director ne waba tamanyi kuwandiika linnya lye naye nga yazimba essomero nga gwe headmaster olina diguri 5 ku mutwe akeera kumakiragamba awo nkugjeewo kati omulimu guwadde mulala nolwekyo Your Excellency baleme kutiisatiisa mbusimanya tolina buwagizi ku gurawundi mbusimanya oli president Buganda wokka nedda abantu bonna bakuwagira ffe tumanya oli muzira ate wamala dde okuyingira mu records n'olwaleero ofuga tuli kusoma abaana abaffe basukulu abokubiri bali kusomako nga bwe tusomako ba Napoleon Bonaparte kubanga oleese enkyukakyuka ey'omugundu